naye gwe lwaki olowooza bano bagashumba beesukkulumya wano mu Uganda ova mu kitundu ky'eggwanga kubanga tumanyi abakyoli balisobola okusinzira ewaabwe ne boogera tandiso tuuza obukundi wano mu Uganda bufe nga bagundi tusazeewo okuwagira Museveni ngaani. Alright. Nze Eke Master mukwano gwange ampuliriza tufundikira olunaku olwaleero. Mbaaniriza nnyo mwenna abatambula n'omukutu gwaffe okuva ku makya gye twatandikidde mpaka na taate we buwungeredde we tubufundikiridde olunaku olwaleero. President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akoze history olunaku olwaleero, ono akoze kitabangawo mu nsi yonna kyenjagala owulirize kubanga kino kye kisoose. Omusajja ono okumanya mugezi amaze okubeera nga amanya nti mu NUP tujjuza ensolima, mu NUP mulimu bakirumira mpuyi bbiri, mu NUP mulimu abalya mu lulime ne mu luzise. Kakati nno njagala otule okakane, njagala owulire obukodyo, njagala owulire amagezi, njagala owulire obwongo. Ono omusajja bwasuza bannange bimwesera. Nkugambye nti Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Ngobi Obiina kakati nno n'amanya amalala mangi ge mumwakazaako bage mwamutuuma. Ogenda kuwulira omusajja ono ebyaddala ono ye muntu yekka asobola John Museveni mu mbeera yonna oba oyagala oba tuyagala. Gye bwakaledde olunaku olwaleero ono yatandise na kuyita babaka bonna abali mu Parliament bano nga bali ku kibiina ekya National Unity Platform abatukwatira bendera. Mpuliriza bulungi, kakati ku makya ono yategedde ntulina ensolima n'amanya ntulinamu bakirumira mpuyi bbiri abalya mu lulime abalya ne mu luzise. Ono mu kubayita yabategeezeza nti mbaaniriza nnyo era ku makya yasse n'akola briefing enkambwe. Kaakati ono bano bonna bwe yabayise abaka ba Parliament ba LC5 chairman ba councillors ku magombola kussa ba mayors. Kaakati ono bwe yabayise n'abagamba mbasaba n'obuwombeefu tugenda kufunamu olusirika wabula twolekera mu district ey'Embaale. Olusirika lwe tugenda okufunamu lwa lunaku lulamba. Saagala mweraliikirire, saagala mutye. Ebyokulya, ebyokunywa, transport byonna byange. Tewali muntu n'omu agenda kubeera nga oba oli awo akwata mu nsawo ye. Waliwo ensonga enkulu ennyo ze tugenda okuttaanya, ze tugenda okwogerako, naye mbasaba saagala tuzogerereko wano mu Buganda. Njagala ensonga zino tuzitwale Embaale, tutuule eyo nga tewali atugambako, tewali atukuba ku mukono, nga tewali yadde ekitukanga yadde okubeera nga batutiisatiisa. Kaakati ono bwe yabrifinze abantu bano bonna ne basigala nga bategedde nti twolekera Mbaale. Jjukira nti ono bwe yali awandiisa ekibiina kino ekya National Unity Platform ng'amaze okukifuna ku musajja Kibalama, era ono yayita Pembeeni. Kaakati ogenda okumugwamu nti omusajja ono amaze okubeera nga awandiisa ekibiina kino yali amaze oleda okubeera nga process yonna ng'ewedde, era ng'ono amaze okubeera nga alangirwa Electoral Commission. Kino nno kyaviirako abantu abamu abaali bakola mu Electoral Commission okubeera nga bano kyabazaalira ebitukula maka byazaalira ku nsiko. Era ogenda okakkana ng'abamu ku bano bagobeddwa mu kitongole kino ekya Electoral Commission, era abantu abaagobwa baali bawerako nga basukka mu basatu bana balambirira. Bano be baakwatibwa ku nkoona nga Mwami Museveni ababuuza ono ekibiina yakiyisizza. Wajjukira mu kusooka yali ayagala agenda awandiise ekibiina ekimanyiddwa nga People Power Movement. Kaakati ono erinnya lino yali ayagala okubeera nga awandiisa baali ekwata ba gavumenti, bwe batyo nga bayita mu bbalamu n'agenda n'awandiisa erinnya lino erya People Power Movement ne yeefuula akiina ekibiina ekyo. Kakati nno bw'atyo wano yabadde amaze okubeera ng'akeera abayise era ng'ali ku briefing nga bw'olaba. Bano bonna yabagambye bannange tugenda genda Embaale, mbasaba mumpe akadde olunaku lumu tugenda genda Embaale tukomewo, naye ze tugenda okwogerako ensonga zigenda kubeera z'amaanyi nnyo nga tetuli wano. Nga bw'olaba mwabaddemu ba chairman aba LC5, mwabaddemu ba mayors n'abantu abalala baka ba Parliament. Era ono yayogedde ebigambo bitonotono. Mu bigambo bino bye yayogedde omusajja namutidde amagezi, namutidde obwongo. Nkusaba n'obuwombeefu nsooke nkutwaleyo katono nnyo nkumuliseeyo oli ebigambo bya Mwami Kyagulanyi omanye nti ono essaawa yonna agenda kikwatamu. Sooka owulirize ebigambo bino tukomewo, kubanga lwaki mbikuwadde njagala omanye gye kyatandikidde era kisinga okubeera nga kikwewunyisa. Mwami Kyagulanyi bwe yabagambye tugenda Mbaale, poliisi ey'Embaale yatandise okusuula emisanvu nga tebanaba kubeera nga bayingira mu kibuga eky'Embaale
ntegeeza poliisi yasudde emisanvu okuva wano ng'oyingira mu kibuga Embaale abamanyiyo neesuula emisanvu mpaka eri ku kisaawa Embaale nga kitegeeza nti mu bano Mwami Kyagulanyi be yagambye ntugenda Mbaale era mwabaddemu automatically abakubye mu gavumenti ne babagamba nti bannange omusajja atutwala Mbaale tugenda Mbaale katikati era mwetegeke era poliisi bwetu yasudde emisanvu wabula ono yabadde abasekerera. Kasooka tulye ku bigambo bino tukomewo nkubuulire ono akakodo ke yakozesezza okutuuka Embaale okuggulawo ekitebe aga Katonda mu ggulu ng'abasajja bano bonna tekuli n'omu ategedde era bonna beewuunyizza era nkakasa abakolera Mwami Museveni bali mu katu kubanga bano yabasindika kukola bwa mbega babadde bakola mulimu ki. Tukomawo. So bakulembeze bannange I invite you this morning balabye tubasaba Kajaga twagendemu ka retreat. It's going to be a one-day retreat. It's one day. It's one day. Okay, for the Robert, I got the matter to be discussing it. Not about any like we want. Which is just the time. Don't gamble. Bawan. Sama mukirize and kakati nga bw'olabaawo ku makya olunaku olwaleero babadde bavudde mu meeting President gy'ababriefinze era buli mukulembeze gw'olabaawo abadde ayolekedde ku mmotoka ye era bano nga bali contented nti bagenda Mbaale nga buli omu akimanyi nti tugenda Mbaale wabula mu bano boolaba era mwe muli omu oba abasukka mu omu abaakutte essimu zaabwe mu bubba ne bakubira abasajja ne babagamba tujja Mbaale tusimbula kati era tuli mu kkubo. Kaakati gw'olowooza ku bano bonna ani ayogedde kati awoolaba SG ye yasangiddwayo ky'ova olaba abadde yayambadde bw'atyo era ne meeting tomulabyemu kitegeeza SG ne President ensonga eno baajogeddeko bonna babiri oba oli awo ne Honorable Joel Ssenyonyi yabadde akimanyiiko naye n'apretendinga ng'atakimanyiiko kati wano SG we yabadde ng'abalinze baatuuse wano n'abagamba tuyimirireko ko wano stop over kaakati tubeeko bye tumaliriza ate oluvannyuma tusimbule kumba omusajja yabadde azebba kuba surprise katusooka tugirabe tukome. In a very Robadobo style. 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 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ngali wamu ne basajja be the leader of opposition. Boss, today maso camera. Let's see the side. In a very Robadobo style. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Councillor Luboya abadde engineer abadde ayambadde nga engineer. My God. Abagambye mumperekereko Embaale tuli wano muyiganga baguddewo a national unity platform Eastern region. My God, my God, my God. Ababaka ba parliament yabagambye mumperekereko Embaale ababaka
ababaka ba parliament abagambe mumperekereko mu bitundu eby'Embale. They are all shocked. Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye ababaka ba parliament ba division mayors ne ba city mayors nti mumperekereko mu bitundu eby'Embale. Nina ensonga ey'amaanyi gye njagala twogeremu. Eno ye national platform Eastern Region Headquarters. Ono ye engineer, my God, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okwewala maaso ga kamera ndegayirire. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ababaka ba Alright. Embeera bwetyo bwefaananye kibuga Iganga Eastern Region olunaku lubadde lwaleero. Era President Kyagulanyi Ssentamu mu kwogera kwe yeebazizza nnyo Chairman Nyanzi ne yeebaza Benjamin Katana era ono yeebazizza nnyo ne David Lewis Rubongoya, abantu abo abasatu abaddiŋŋanye. Kino nga kyongedde okubeera nga kikakasa okusinziira ne ku mawulire genfunye nti ababadde bamanyi ku nsonga eno babadde batono ddala era ng'abo bantu bamunda nnyo era ng'abantu bano n'abakulembeze mu bitundu bino ebyeyiganga babadde tebakimanyiiko nga bw'olaba National Unity Platform Regional Eastern Region Headquarters nga kitegeeza nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yawangula mu Buganda yali alina okuteekawo ekitebe eky'amaanyi kubanga yamanya nti support gyeri ayongere okubeera nga consolidatinga amaanyi ne unity eya National Unity Platform mu Buganda. Kakati ono yakimanya nti ne mu Eastern ayinayo obuwagizi bw'amaanyi nnyo, so to consolidate that heart oba that spirit ey'abantu abo olina okuteekawo ekizimbe oba ekitebe ekya Eastern Region Headquarters abantu basobole okubeera nga bongera okumanya nti essuubi weeriri. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, Mwami Kyagulanyi okuva lwe yategeera n'akakasa nti munda mu bo mulimu ensolima era omuntu yaleeta ekigundi kino oba yazikula ekyama kino yali omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Jjukira nti Mwami Kyagulanyi okutegeera nti Mathias Mpuuga yali nsolima yakitegeera ng'ono tannaba na kumuwa bwa leader of opposition, era yamuwa obwa leader of opposition n'asigala ng'amutambulirako era ng'amulaba, era yatuuka n'okkuba oluyimba olumanyiddwa nga Nalumansi, nga mu luyimba luno yali ategeeza Mpuuga, wabula Mpuuga teyamanya nti baali bali ku ye, n'okutuuka okumuwa ssente n'okuzigabana byonna Mwami Kyagulanyi yabimanya, n'asooka n'asirika, era oluvannyuma yayita Mpuuga n'amubuulira ensobi gye yali akoze, kwe kumusaba yeetonde. Mpuuga yagaana, naye nga Mpuuga yali abala ng'ayagala kulira NUP munda afundikire ng'agyetisse ng'agikubye mu State House ewa Mwami Museveni entebe, wabula be yaliko baali balaba bulungi nnyo nga bw'omanyi nti akalina abiri otega kalaba. Kaakati nno olunaku olwaliro nfunye amawulire akawungeezi nga Mwami Kyagulanyi, Secretary General David Lewis Rubongoya, Treasurer Benjamin Katana, Chairman Nyanzi, Leader of Opposition amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi, mpozi ne mukyala President Kyagulanyi Ssentamu Mama Babi Etungo be bamu ku bantu amannya genfunyeeko wano ne Deputy Spokesperson Alex Waiswa Mufumbiro be babadde bamanyi ku nteekateeka eno bokka, ne bannamawulire babadde tebamanyi. Bannamawulire tetwategedde ge mazima amatuufu, twalabye kuyita buyisi nti mujje abasajja nga bajja nti ngenda Mbale, era buli muntu abadde amanyi nti Mwami Kyagulanyi agenda Mbale, wabula okwekengera kuno kuzze kuzuula ebintu bingi nnyo era abantu bangi nnyo ensolima eziri mu NUP bano nga baagaana okusala eddiiro okugenda ne Mathias Mpuuga nga bwe baali bateeseteese mu ntandikwa, era osobola okubeera nga omanya abantu abo abaasigalawo ku NUP nga nakati baagala kaadi. Abantu abo bonna tubamanyi, ne Mwami Kyagulanyi abamanyi, era kaakati buli ebikolebwa munda mu NUP kazibere program zisigala nga za kyama nnyo era nga abantu batono nnyo abazimanyiiko, naddala abo ab'oku ntikko, abantu abalina ensa abakkiriza ennyo
mu mwami Kyagulanyi era bano abasigadde abalala pulogulaamu ezigenda maaso mu kibiina zibagwako bugwi ne beewuunya n'okwewuunya nti kino kisoboka kitya. Kaakati nno bwe batyo baasigala kusigala ng'ebyabwe byamunda kubanga bakimanyi nti abantu bangi ababetuloyinze pata eno olwa ssente balina gurude oba kitwandiise omululu. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso awe from that side njagala nsooke kutwaleko ate side eno katono nnyo nkulage akatambi kano ate oba oliawo twolekere mu mboozi yaffe endala. Video sooka ogimpere ekigalo ng'enkola yaffe bweri mukwano gwange ampuliriza ate teweerabira nti protest vote mwami Kyagulanyi sentamu ya pulezidenti 2026 tukamu ate era buli olaba ambuleera tiikinga butiikinzi totawaana kubuuza wabula gweteekako buti stick olwobeere nga ampuliriza omaze okubeera nga onunula ensi yo. Kankomewo. Erias Lukwago watabula bbomu ng'erina kuba NUP naye egenda kukwabikira mu kamwa. Ekyo nkikubuulira. Gwe omusajja looyo omulamba n'ojja n'otugamba ku nsonga z'emyala wawandiikira SG General Secretary. General Secretary bimukwatirako wa eby'emyala mu Kampala. Ekyokubiri, omusajja looyo omulamba n'otugamba bakansala ku lukiiko beebaawa Hamisi Kiggundu olukusa okuzimba ku myala egyo. Kankubuuza ekibuuzo, looyo omulamba bakansala bagaba layisinsi. Ekyo kankikubuuze, yewe baba baagimuwa okuzimbako, lwaki ate Museveni awa oda? Kanziremu nkubuuza ekibuuzo kyekimu. Watugamba bakansala beebaawa Hamisi Kiggundu olukusa okuzimba ku myala, kati ate lwaki Museveni awandiika oda ewa Hamisi Kiggundu okuzimba kw'egyo emyala? Lwaki Museveni awandiika oda? Mwe muli kuba Nakampala mukyamuukiriza, mubabbako ebyabwe nga balaba, mubawugula obusungu babujje ku mulabe waabwe owaddala babutunuze walala. Ekyo kye mukola politics. Sawa Museveni nga anabba bannayuganda eva abateerawo omuntu eyeefuula abalwanirira. Kati essuubi ly'abannayuganda abaali baddeko ne kye bakolawo nga bo obuvunaanyizibwa ne babukwasa oyo eyeefuula abalwanirira n'obwesigwa. Kumbe mwagala kubasala muliro. Osegedde mwagala kubabba. Wallahi Erias Lukwago oli ne Museveni ku kutwala ebintu ebyo bya bannayuganda ku kuzimba ku myala egyo. Wabula gozanya bad cop good cop. Naye ng'ekisinga obukulu kyonna emyala gyo bagitwala. Kuba tumanyidde ddala Hamisi Kiggundu ebyobugagga byani nnyini byo waliwo atakimanyi. Waliwo atakimanyi nti bya Museveni Janet ne Muhoozi waliwo atakimanyi. Ekyo tewali atakimanyi. Oli kuba na Uganda obakyamuukiriza, obalimbalimba, obawe essuubi eritaliiyo nga bwe muzze mukikolanga ebbanga lyonna. Abannayuganda abalinyigidde mulabe waabwe obawugula, obusungu babujjeeri babuteeke gye bwatalina buteeka. Bannayuganda mumpulirize, bakansala si be bagaba layisinsi. Ekyo nkikubuulira. Si be bagaba tenda. Ekyo nkikubuulira. Ogwo omulimu Erias Lukwago amanyi bannyini gwo. Waliwo abakugu ababikola. Kati sawa zino bwe baba bakansala baawaayo emyala, lwaki kyetaaga Museveni okugenda ate okuwandiika nti gimuweereddwa? Lwaki? Kubanga Museveni yawandiika ebbaluwa eraga nti emyala giweebwa Hamisi Kiggundu. Kyokka ggwe omuzingo oyagala gukubisa NUP. Lwaki? Mwagala kusala maanyi ga NUP mu Kampala. Ogwo omulimu baagukuwa era kyo mubaddenga mukola ebbanga lyonna. Temwagala bannayuganda kwerwanako na kwerwanirira. Bannayuganda bakugambye bagenda mu protest vote, bagenda kwejjako abasajja abo. Ekyo nkikubuulira. Ffe tetukyalwana kutereeza kintu n'ekimu Museveni kutereeza. Tulwana Museveni kukola ki? Kuvaako ye pointi yaffe. Kakati nno kanso Alhaji Erias Lukwago Olodi Meya ebigambo byongedde okumuddugalira, ebigambo byongedde okubeera nga bimukaayira. Jjukira ono nga bwe nakutegeezezzaako buli kalulu akabadde kajja nga kabeerawo
abadde ajja anoonya sympathy okuva mu bantu. Kaakati ono ng'ateekawo ebibooziboozi eby'enjawulo okulaba ng'ateekawo diversion okujja amaaso ku kizibu ekiba kiri mu Kampala, wabula obwongo ne babuteeka ku nnaku gy'aba akaabidde bannakampala. Kaakati nno ono nga bwe bakugambye yavaayo mu bigambo bye n'ategeeza nga bakansalazi bwe bakwasa Hamis Kigundu omwala. Era ono n'akakasa ensi nti yawandiikira NUP, n'awandiikira Leader of Opposition, n'awandiikira Secretary General ng'abategeeza ku nsonga eyo nti bakansala naddala ba NUP mbu baali balidde ssente nga batunze omwala okuguwa Hamis Kigundu. Era ne twebuuza bwe kiba nga bakansala bakiika ku sitehoolo nga gwe road mayor gw'oli waggulu, basobola batya okuyisa ekintu kino nga tekuli mukono gwo ne kiteekebwa mu nkola? Ye abaffe bwe baba bayisiza kino ekintu oyina kubeera nga gwe obaloopa mu NUP oba ogenda mu kkooti. Byonna byonna bibuuzo tubibuuza Alhaji Kanso Elias Lukoola omuloodi abadde mu Kampala okumala emyaka egisoba mu 10, naye ng'enjawulo terabwako. Kaakati kino okusinziira ku bavuunuzi b'ebigambo bagamba ono yabadde akikola kagendere ng'omukadde akogga ng'abala kanneemu okuba NUP ogiteeka ku ttaka olwo alemese ayinginiya bali mwezo okubeera nga yewangulira obwa meeya mu kibuga Kampala. Jjukira Lukwago be bamu ku bantu abaasookera ddala okubeera nga bagaana okwegatta ku NUP. Era ono yagaanira ddala. Mwenna mujjukira emivuyo egyaliwo. Bano baali ba FDC baavayo ne bakakasa ensi nga Mwami Museveni bwe yali ataddemu FDC ssente, wabula nga buno bwonna tugenda okukizuula bwali bubadi. Bano nga bamaze okumanya nti FDC amaanyi gagiwedde, baali balina okujaabuluzaamu ebibiina bibiri, wasigalewo ekya FDC Katonga n'ekya FDC Najjanankumbi. Wabula FDC Katonga oluvannyuma yeeyubula ne bagifuula PFF. Kakati ng'era pulezidenti waayo ye Elias Lukwago. Bano nga kyebabaze nti abantu bano bonna ba NUP bajja kubeera nga babaawuzaamu babatwale mu bibiina, kubanga Lukwago bwe yava mu FDC ng'amaze okakasa nti no baali ensimbi eza Mwami Museveni, kiki ekyamuwagawaga okukola ekibiina ekirala nga yali alaba nti obudde obwo waliwo ekibiina eky'amaanyi ekya NUP. Lwaki yasala busazi ddiiro n'agamba nti FDC engeri gyejjudde ensolima, twagala ekibiina ate aba opposition twagala twegatte wamu tusobole okubeera nga tulwanyisa Mwami Museveni. Lwaki yatuula ne banne kye baasalawo ekirabika ng'ekikulu ne basalawo kuyiiya kukola kibiina kipya mu kifo ky'okubeera nga bano basalawo beegatte wamu ate basindikirize omulabe nga bakimanyi nti Mwami Kyagulanyi bonna abasinga amaanyi bamwegatteko badde mabegawe. Kitegeeza bino byonna ebigenda maaso Balukwago bye balimu bazannya buzannyi kubeera nga basiba Mwami Museveni n'okubeera nga baawulayawulamu mu opposition okugiremesa okusigala nga y'amaanyi. Kyova olaba bino byonna babizannya ne bajja ne batukaabirira ne batulimbalimba, naye kakati ku luno basanze tuli sharp, basanze tuli awake, basanze tulaba nga tutunula. Era nga bwe nkugamba bulijjo nti okola bingi nnyo n'ofundikira ng'ofunye bitono, era oyinza okwogera ennyo n'ofundikira ng'atayogedde afundikidde akumezze. Kakati nno ne Lukwago kyandanda omugenyi agenda. Bino ng'obitadde ku mabbali, poliisi y'eggwanga Uganda okusinziira ku musajja ono akakasizza nti ennaku gye balimu, ennaku mwe batambulira, obuzibu balimu tewali abenkana mu ggwanga Uganda. Omusajja agamba abapoliisi yabalabye, yalabye abantu mu Uganda abalina ebitongole ebikolera gavumenti, talabangako bantu banaku, talabangako bantu bafu nnyo, talabangako bantu bali bubi ng'abapoliisi ya ggwanga Uganda. Saagala weerabire. Mwami Kyagulanyi yavayo n'ategeeza ensi nti nze bwe nkwata obuyinza omupoliisi atandikirwako asookerwako okufuluma bwe papa nga tulina yadde akabajjo k'ejjota, ngenda kubeera nga nkuwa nusu kakadde ak'essente eza Uganda. Era abaana bo bagenda kusomera bwereere, era abaana bo bajja kujjanjabirwa bwereere, era abakyala abalina embuto bagenda kuzaalira bwereere, era amasomero ngenda gongeramu abaana babeere nga basomera bwereere. Kakati nno abapoliisi bino byonna tebabiwulira, be bamu ku batulugunya abantu ne bakuba abantu emiggo, ne bayoola abantu, ne basiba abantu, ne bakooza akagiri bannansi. Poliisi bino ebigambo teyabiwulira. Kakati nno bwina amaze okubeera ng'azuuka nti abasajja bano obunaku bwe balimu beeyaguza lujjo, balya kyamisana, tebalya kyaggulo, tebalya kyankya, andawe yabayoza kiro
engoye bayoza kiro babeera mu uniform okuva ku mwezi paka ku mwezi nga tebanadde ensimbi egula olugoye olw'okuddiramu nga tebali ku duty. Bigambo si byange, mukama waabwe kennyini ebigambo bino yabyogedde abisiza mu kamwa ke n'ategeeza ensi nti abapoliisi abakwata mu 8 ku buli 100 basula njala, basula bubi, basula ngambwa, basula mu mugotteko n'abaana baabwe nga bebakola byonna n'abaana babayambako kubeera nga bawulira. Kakati sooka owulira emboozi eno ojja kukkiza nti Uganda weetuuse ebintu byayonooneka dda. Abantu abalina okweyambayamba nabo babasiba obwongo, ate ffe bannansi abatali bamukwata mmundu ffe tulina okuyamba bano ate abalina emmundu. We have about 80% of police officers nga tebalina na kyakulya awaka naye nga ali ku mulimu. Ali ku mulimu. Omwana we tagenze ku ssomero ali ku mulimu. Mukyala we ali lubuto tamanyina wakujja ssente naye ali ku gaadi. Ayina minisita gundi ne gundi ali ku nyumba ya gundi ne gundi, oba akola kino na kino, oba ali ku counter akola emirimu gya counter. Nze ndowooza I need to be convinced if there are many people who are more patriotic than people in these security services. Sikyogedderwa kuba waliwo kamera eno naye nze nabeera nabo. Nze nabeera obalaba. They really have concerns, but they are working. Naye omuntu omu nga bwemugamba ennyanya embi olunyanya lumu lusobola okukola ki? Okubuuza ekisero. Abaganda temugamba tomuli amamba naweeroganya ekika kyonna. So abo nabo mwebali tosobola kubeera ne force y'abantu almost 40,000 nga toyina abo nga tobayina abayingira okutuukiriza ebyabwe bo ng'abantu. Nkakuddiremu oli abaganda beffe babonaabona abakola mu CMI ba indigenous, abakola mu ISO ba indigenous tebabatwala ku further training obasasula misaala gyabwe. Ekiri mu polisi kitokota si kisaanikire tebalina misaala. Omusajja ge 80% kati 20% bagamba no 20% bebo basula bulungi, balya bulungi, omusala gwe bagufuna ate bali ku mayinja batambudde eggwanga lyonna ebitundu 8 ku buli 100 baganda baffe. Nkakuddiremu. We have about 80% of police officers nga tebalina na kyakulya awaka naye nga ali ku mulimu. Ali ku mulimu. Omwana we tagenze ku ssomero ali ku mulimu. Mukyala we ali lubuto tamanyina wakujja ssente naye ali ku gaadi. Ayina minisita gundi ne gundi ali ku nyumba ya gundi ne gundi, oba akola kino na kino, oba ali ku counter akola emirimu gya counter. Nze ndowooza I need to be convinced if there are many people who are more patriotic than people in these security services. All right. Let me deliver this message to all serving officers, both in UPDF, police, prison, and other security agencies. I'm by names of Rumbia Fred, a Ugandan political activist. I'm here to inform you, ladies and gentlemen, as our president, Robert Kyagulanyi Ssentamu, promised to you that any serving officer in each and every department, being it that you are serving in UPDF, you are serving in the police, you are serving in prison, wherever you are, he promised you that he is going to pay you 1 million per month, including allowances, and the money is there. The people whom you got right now, they are fucking rich because they lob your money, they steal taxpayers' money, but you are serving the country in a very painful way, whereby your children, they don't go to school, you don't eat, you sleep badly, but you hold guns. Many Ugandans are suffering right now because they had a hope in you that one time you will join them in this trouble, but
you're still asleep. Please, we are the Ugandans and we are the taxpayers' money. We encourage you to join the struggle wherever you are. Because the money is there. Ask yourself, where does the taxpayers' money goes? Our taxpayers' money, which is supposed to serve you, is used in Somalia to fight personal wars. That money is taken to South Sudan for personal gains. That money is taken to Congo for personal gains. That money is taken to Rwanda for personal gains. But you are there, sleeping in tents. Ask yourself, will your children be competitive with the children of the... Akatambi kano nkazizza emirundi n'emirundi oba enfunda n'enfunda njagala olabe obunnanfuusi obulimba obw'abasajja bano bamwambala masuuti ebigambo bye boogera leero enkya babyesamba omusajja ono olunaku olwaliro kasanawulidde akatambi kano n'enfundikira nga mutadde nga munaabye nga mwesonyiye nga mujje mu bantu bembadde ntwala okubeera abantu abatuufu abantu abali genuine abantu abaliroyo eri bannakampala wabula bwe mpulidde ebigambo by'omusajja ono kubanga bimazeko ebyewungula yavaayo nayogera kuba kansalazi olwaliro abayise kasasiro wabula nga bano be babeezaawo kanso ye era be batuula ne bateesa ne babugiriza ne bakubiriza olukiiko nga bakulirwa Lord Mayor kussa speaker owa KCCA. Kakati ono agambye tontekanga ku level zaabo bakasasiro kyannaku nnyo omusajja ono leero lenkakasizza obukyamu bwe nga najjolo ndulu hakuba yaki anti waliwo abagamba ti Lord Mayor ensonga zino badde ozimanyiko nalabye obutambi bakansala abamu nga babufulumya bagamba Lord Mayor please akimanyiko please Mayor chichi no tonteka ku level eyo level ya kasasiro si yandese wano Mwami Lukwago njagala tugende empola nga lwaki ensonga y'abakansala yeefuuka kasasiro era gwe wali otutegeeza abasayiningira hamu omwala be baali baani Kampala atudde ku masiga ameka era oyo kasasiro gw'otasaanidde nakwogerako ogenda kunkakasa otya nti alina amaanyi agasayininga omwala ne kugenda bwe mubeera mu kanso olowooza ebintu ebimu tebiyitawo lwakwemanyako gw'olowooza ono gw'oyise kasasiro ku TV ensoba ogisiigidde ekifaananyi nti mu kanso omuyita otya oyo atasaanidde nakuteesa awulirizibwe ku YouTube emikutu emikwanira wala oba ku TV y'eggwanga ng'anaateesa atya ekiteeso kyonna mu kanso Lukwago n'awulira nti ateesezza n'omuntu ategeera Lukwago awo mu kanso gwaliwo ategeera yekka era Kampala bw'aba atudde ku masiga agawera omuli n'emiruko oba ne Councillors Parish nga lwaki owulira nga kive nnyo Mayor okubeera mu statement n'emu ne Councillor ate nga Mayor ensonga gy'aleese ku mmeeza erimu involved bakansala era lwaki ye Lukwago alowooza buli lwatuula awo yeefuula ajja okwogera ku lw'abannakampala naye nga zze kwogera ku lulwe kubanga eno ensonga si yo ng'omuntu ne Nnaalongowo nedda oba abalongogo nsonga y'abannakampala abaakulonda era nga be baalonda n'abantu abo miruka egy'enjawulo oba magombolola ag'enjawulo omuloodi Erias Lukwago bannakampala baaleetaaza okubasigira ekifaananyi okusinziira ku kansala eyavuddeyo n'ayogera ng'asinziira ku bye wayogedde toyinza baleka mu bbanga nti nze tombuuza oyo kasasiro nga gwani owaisebo nga gwani yakugamba nti entebe ya Muzeeyi Mirundi tera tukubuuza mbi ku fevali nga n'ab'ennyumba ya Muzeeyi Mirundi yeebake mirembe nidde entebe y'abannakampala era abalonda ba councillors ab'enjawulo
ate be wategeezezza nti bakkansalas be baawaayo omwala. Lwaki we batuuka okubuuza ku bya kansala byayogedde oba ku bakkansalas ate ogamba oyo Kasasiro ye yagaba omwala? Olowooza si gwasiza ekifaananyi nti bano tebalina na kye bali mu kibuga, olaba Lukwago tasaanidde na kuboogera kubaba bati abasaanidde okusalawo okugaba ekintu kyonna mu kibuga eritali ttaka eriri private wabula property eya KCCA. Mwala kuzimba ku mwala ekifo ekiri sensitive bwekityo nga Lukwago gwatasobola kwogerako ku TV kyokka nga ate yamututegeezaako dda nti kyekizibu ate akugamba nti Kasasiro temulabanga abanga abejjeereza abo abatalina gye bali gyali basobola okubeera ne kye bali eri Hamu, basobola okubeera ne kye bali eri Museveni. Ebiseera ebisinga musuubula nnyo ate muwakula nnyo Lukwago. Aba DP baali ba Kasasiro, aba FDC ne babeera ba Kasasiro, ne bana aba Nuupu ba Kasasiro. Lukwago nkugulire ebbumba weewumbire bakkansala ababo. Lukwago osobola okwewumbira bakkansala ababo kubanga kirabika omuntu akutegeera oba gw'olitegeera yoyo gw'olibeera weewumbidde. Weewumbire ababo kubanga kirabika tewaliwo kansala ali kuweebwa nga ategeera okusinziira ku ggwe Ssenkaggale ofuuse Museveni wa Kampala mu by'okusaaga. Anti ne Museveni alowooza mbu bw'avaawo tewaliwo ayinza kuyinza Uganda. Era ye alowooza nti mu Uganda yasingamu okutegeera. Kati naawe ekyo ky'oli nti mu Kampala gwe asingamu okutegeera. Era tewali ayinza kuyinza Kampala wootali. Kyali baddokke okweyita asinga okutegeera mu Kampala. Naye ng'okkiriza nti ogwo muti ogulina okubeerako emirandira. Emirandira egyo gye gy'onyooma olwotone ku TV. Ekyo gy'oyisa mu mannyo otone ku TV. Ddala mu kanso ogiyisa otya? Era balina kye baali bateesezza ku lw'obulungi bwa Kampala n'owulira nti bateesezza. Baali bakikuleeteddeko n'otwala n'obudde okukitunulamu ng'olwedde okola na Kasasiro. Ani yaziikula Kasasiro oyo okutandika otuunyirira? Kubanga gwe kennyini gwe waziikula Kasasiro. Wali olowooza nti yenkuba eri enkadde mwogenda okgenda ng'onyobeke mu baana b'abantu wekkamire muli oveeyo ng'otoowolokose bano balalamu. Bano basobola okweyogerera. Bano balalamu. Bano basobola okweyogerera. Era kyova olaba bakuyinze. Oyogera ku demokrasiya. Oyinza okutuwa demokrasi gwe. Obwo obusungu bw'okozesezza bw'eba mmundu oba okubya essasi. Obwo obusungu bw'okozesezza bw'eba mmundu obeera okubya essasi. Tomanyi kigambo demokrasiya kyekitegeeza. Gwatamanyi nti n'omuntu asookerwako ayina values kyokka ogamba olwanirira muntu wa wansi. Omuntu wa wansi gw'olwanirira nga n'akuliraanyaawo ku kanso aba Kasasiro. Nze si ba Kasasiro gw'olimba nti olwanirira nga n'akulirawo ku kanso. Ogambye nti oyo Kasasiro ate ng'olwanirira omuntu wa wansi era otujuliriza enfuga eya dimo. Omanyi dimokulaasi gwe senga eyo ebadde mmundu. Eryo libadde essasi obadde omaze okufulumya n'okutta omuntu. Toli gaadiyaani wa bannakampala. Buze ndi gaadiyaani ow'ebintu by'abannayuganda oba ebyabannakampala. Omugaso gwa gaadiyaani si kuba nduulu. Osegedde ssebo. Kyova olaba ekiwero si ddagala. Ekiwero kiweweeza buweweeza. Kati leka kulowooza nti gwakola ng'ekiwero e Kampala. Bw'ate kati weefudde gaadiyaani ng'ogugwo gwakubanga nduulu buli lunaku naye nga tojjanjabye. N'okuba enduulu naye nga tojjanjabye. Kyokka ng'ate by'okubira enduulu ogikuba bimaze kutwalibwa. Oli mukuumi wa ku ggeeti. Nga lwaki enduulu togikuba?
nga batuuka lwaki ogikuba omunyago gugenda nga guwese n'ekkoona anti nze ndi guardian kale wanunula kiriwa kubyabbibwa nga ggwe omukuumi wa geeti kikye wali osobodde okununulako kubyabbibwa nga ggwe omukuumi wa geeti nze ndi guardian omanyi obunene bw'ekigambo guardian ate guardian yajja ku tv ate n'atunyumiza bye baakatutwalako oli whistleblower kiwugulu ono kiwugulu abika bubisi ndi guardian ate guardian aze ku tv okunnyonnyola olumbe berumubyeko beyajja okukuuma engeri abatemu gye babazze nga babattamu wano gundi nakola bwenti wano gundi ne bagitwala wano gundi ne bagitwala naye nze ndi guardian ate oba ogaadinga ki oba ekigambo guardian nze simanyi kigambo mwe kiva oba ogaadinga ki enno babibbe tugambe ndi mukugwate mu kubirinnya akagere tebidda n'anoonyera ekirawo ekiri akavuyo n'agenda muwe mukaabira nga jjajja ateekawo ekifuba ono tegubeera omulimu gwo nakugaato baasuula amatala ate nga yeggwa agavumula kubanga ndowooza kati ate mu kufunda kw'ekibuga mwe muli amaanyi go kubanga w'osinga okuggirayo enjala noga era nze Lukwago ngenze mu nnema ngenze wa kyokka nga kasasiro yakatta abantu tewagenda mu nnema tewagenda waawo mu nnema kulamu bw'abantu kasasiro yakatta abantu ogenze ku mwala n'osiba feesi yes tokyalibadde kibi niyinza okuba okikozesa nga political capital mmanyi bwe mutaffe ewamusigula abaana tebasoma nga n'ab'omusawo tebalya bwe mutalwadde n'omukulu ono ndowooza obuntuntu nga buno mulimu amaanyi g'emaanyi kyova olaba mwasinga okulabikira ennyo akuba ate bakansala be yatuloopera nti balina amaanyi mangi mu kibuga agasobola n'okutwala gavumenti property oba loko gavumenti property banafu nnyo bakasasiro nnyo tagwanidde naye kuboogerako abo bootagwanidde kuboogerako balina amaanyi agawahamu oba abo bowulira nga tebagwanidde yadde okwogerwako bo bagwanidde okwogera nabo nga muli eri mu kanso era bwe bayise kasasiro ku tv eri mu kanso bayita ki walwesuubulidde munnange luno walwesuubulidde omanyi nabagamba enkola y'abano kulya ne bakusiiga amasavu ku mimwa yebadde enkola yaabwe nga bwe balya bakusiiga amasavu ku mimwa buli budde be balaba abakyala bo baba batuufu eva oba ani ababatiza buli budde bo be babeera abatuufu be balaba ababi be balaba ki ate mukama najja munnange namuweeyo feesi ye ey'ekikyala eri innocent asooka n'agisikasika naye era olaba nti omutima gwe kye guli munda akifulumizza nga bamubuuzizza ku bakansala ekyo kyali he is a dictator kadikiteeta ke Kampala he is a dictator mulodi oli dictator eva ne mukozesanga embeera eriwo okufuna political capital wammwe ate kibeewo which is okay kubanga bwe gafa togagoya paani naye ate n'oyagala okutikka abalala obuvunaanyizibwa bwe mulya bwe mukkuta bwe musonga bwe mulya bwe mukkuta bwe musonga bwe mumaala abantu enziro ne mutakoma ku bantu n'ebibiina byabwe nawandiikira Lubongoye ku mulembe gwa FDC nga ye secretary general FDC tewamuwandiikira ku gwa DP nga tewamuwandiikira era nga gwe okuva ebiseera ebyo tomanyanga nti bano kyekizibu nina okubategeerezangawo ku nsinga obudde bukyali nawandiikira Lubongoye lwaki tewawandiikira ffe abantu lwaki tewatutegeezaako ffe abantu mu budde kuba otulaga obimanyiiko from day one
kamunyema z'okukwata akakoko ndi nkuumye bulungi nkuumye. Guardian omanyi n'obuzito bw'ekigambo ekyo. Okwemanya okulowooza nti nze nasooka e Kampala buli kimu nze nnina kiba. Era okulowooza nti omugagga talina kyeyeetaaza mwavu meaning nti omugezi yawulya talina kyeyeetaaza oyo gwalowooza nti musiru. Bw'aba omugagga alina kyeyeetaaza omwavu naawe omugezi ennyo kkiriza nti olina kyeweetaaza ono gwolowooza nti musiru muwuliziganye kubanga mukolera wamu. Teka kwefuula wa waggulu n'oluusi bajja kukuta kyobola pulaani ezimu ziyitawo oluusi bazitegeddeko naye baziwaabewa. Kale baziwaabewa bagende obeenyinyimbwe obayite kasasiro. Kibuga kyetaaga yinginiya, kibuga tekyetaaga looya, ekibuga bazimba kizimbe, ekibuga tebakiwolereza.